nangaba kusibudde naye bwera ganti ozadde omwana ozadde omwana muwala ganti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato. Butelevu bannayuganda bangi naddala abakyala abagenda mu nsi za bawarabu bayisibwa obubi nga muneno tufunye nnyo abawala bangi mu myaka era egyo omeramu abato omeramu abakulu bwe batyo naye nga ekibatwala mu nsi ezo bambi bagezaako kugenda kutesenkanya kubanga Uganda nga bwekimanyi mu butuufu emirimu gibula wabula ng'abasinga okutuntuzibwa oba okuyisibwa obubi bayisibwa obubi nga kivudde ku bakama baabwe ababeera babatutte okukola mu nsi ezo naddala abagenda okukola obwa maid ewaka bayisibwa bubi abaana tubalabiko bangi babase abalala babakozesezza ebintu ebitategerekka nga omuze mubiraba ku social media bibadde bingi nnyo ddala naye gwe ali eyo obadde okimanyi nti ate ne bannaabwe bennyini be basangayo eyo mu maka gye bagenda okukolera nabo batuuka ne babeefuulira oba oli awo ne batuuka nessa eryokuba nti baagala okubatta ebintu bizibu olunaku lwaleero tukuletedde omukyala Alice Ketisha ng'ono yakwata ekkubo n'agenda e Saudi Arabia bw'atyo agende atetenkanyize abaana be afune ku ssente asobola okubeerera abaana asobola okubeezaawo abaana mu mbeera ennungi kale no bwe yatuuka eyo yali mukozi munne eyasalawo okuba nti mutuusa ku buvune bwalimu essaawa eno kyali kitya kyajjawo kitya baali bano ebibuuzo biyinza okubeera ebingi kubanga abamu batugamba bwe babeera eyo babosi abaami baagala okuganza ku baana abakyala abamu ne balufuula olutala ayagadde ono ayagala oli awo bennyini babeera ndowooza nga balina ensonga mu bo nga abakozi wabula tetumanyi kyo kituufu kiibwe kyali wabula tusigala tugamba nti ebintu bizibu byaliwo bitya byajja bitya byonna ogenda kuba te obiwulira ate obitegerere ddala nga omukyalo ono atunyonnyola ekintu nga bwe kyali nze nasaliriija katawo omukyalo ono nyamusanyusa okulaba kale nnyabo nange nsanyuse okubasanga abawuliriza ba Delta TV mwenna amannya gange bampita Alice Ketisha kabajjeko enviridde ekitebi bwentyo nagenda e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2015 Desemba nintuuka bulungi e Saudi olunaku lwentuuka lwennyini ewa bosi wange nasinkanawo omukozi omulala mu Sri Lanka bw'atyo empisa ze yandagirawo mu kusooka nalabirawo nti tajja kuba mulungi gyendi ninsigala nga ne bankebera bulungi bye nali ngenze nabyo babosi kwolwo ne baŋŋaana okukola ne baŋŋamba ngende mpummule bwentyo nimpummula nandeetera ebyokunywa n'ebyokulya enkeera bosi ne bamulagirira biki by'alina okuntegeeza ntandikireko okukola omukozi bw'atyo n'atandika okundagirira bwe bandekeranga ruumu okulongoosa bw'atyo yeetantwala kulongoosa ruumu eyo bwe ziba ruumu zibbiri ampaako ruumu emu gye mba ndongoosa bosi bw'akomawo abuuza Alice wano omaze okulongoosaawo nga mugamba awo tebandazeewo bosi bw'atyo ng'akwata bukwasi ku mmeeza eri bwe batyo bwe bakola ku lugalo
balabe oba kujjiddeko enfuufu awo baba balaba nti si walongoose bw'atyo n'amubuuza nti omulagiridde nga bw'amugamba nti omukyala alabika munafu ani agamba mu Sri Lanka munnange omukozi munnange boosi bw'atyo nangezesa nange olunaku olumu n'aleka yekka abindagiridde byonna bye nina okukola era bw'atyo yasanga byonna nga mbikoze era kuva ku olwo olunaku oyo omukozi munnange ye yali akola flow esooka ne flow ey'okubiri nze okuva ku flow ey'okusatu ey'okuna ey'okutaano mpaka ku upstairs naye nga nali siyina mirimu nnyo gy'amaanyi nze gye nkola just ku cleaninga zi furniture ze batakozesanga nako okubako nfuufu n'okwoza nga boosi angambye nti omukozi yabanjoleza okumala omwezi mulamba nsobole okuyiga mashini zaabwe ze nali simanye n'ewaffe e Uganda. Boosi yalinga kulaga yali mukyala yali mwami? Yali mukyala na bwe ntyo omuwala n'atandika okunjoleza ate nga ffenna twali tusula mu ruumu y'emu nga mwe tusula naye ng'omuwala bye yajja ndaga nga ndaba si birungi naye oluzungu yali talutegeera bulungi n'oluwalabu talutegeera bulungi naye nga ayogeramu bimu na bimu nze bye nali simanyi kubanga nze nali mupya. Ogamba nti bye yalinga akulaga oyinza otubulirako nti yakolanga kino nekino bye yali andaga bwe yabanga mmere nze ajja kumpeeyo yabanga esuzeewo gy'ateeka mu oven ate bo ne bali empya nze nanzijulira amawolu ffe ge tuyita amawolu wano bwe yabanga caayi amata omukebe gwabeeranga awo boosi yagutulaga bw'oyagala caayi otabulanga noonya naye nga bwe ngenda okugakwatako omukozi aŋŋamba galeke ngenda kukutabulira tugamba ebintu bwe bityo era ne ngenda nga mbyewala kati nali naaba mu kinaabiro ne neekoona olwala bwe neekoona olwala ne lubanga olukyuseemu boosi wange ne mutegeeza n'antwala mu ddwaliro pasipooti bagikwasa nze ne ngenda mu ddwaliro ne boosi wange ne tukomawo nga bagambye okunteekamu x-ray nanzizaayo ne bansiba omukono ogumu era bw'atyo n'agamba sibaako kyenkwatako okukola kati omukozi n'asigala nga akomplayininga saategeera nnyo sitore zaabwe okuva mabega lwaki nze banfaako ennyo ng'ebyo abyogera nga mbiwulira nze kennyini bwe ntyo namala ennaku 2 nga sikola naye olwala lwange ne lumala ne lutereera nintandika okubeera nga nkola kati bwe yakubira omukozi essimu enkeera lumu omukozi n'agaana okukwata essimu ku makya n'atandika okweyogeza yekka me today wakakalasi kati nga nali sinakitegeera nange mb'olwaleero omulimo oba guwedde oba sijja kukola olwaleero kyeyali ategeeza kati boosi n'agumizaamu ng'amukubira n'agaana okukwata essimu naye nga tuli mu kisenge babiri ate nga ffenna tuli bakozi kyava ayita Alice ninzikirira amadaala nengenda ne musisinkana bwe namulaba nambuuza suna nti akola ki nga ye mukozi munnange nimugamba atudde ku buliri bwe namugamba okay aganye okukwata essimu kale Alice jangu nkulagirire ngende nkole daddi bw'aba azuukuse nga ye boosi omwami bw'aba azuukuse mufumbire gahwa ye kyayi waabwe nandagirire engeri gye bamufumbamu bw'aba ayidde ne chapati zaabwe kobosi zaabwe bo baziyita kobosi bwe yamala okundagirira boosi n'aŋŋamba ajja kuzuukuka ssaawa 3 omwami era kwe mba ntandikira okupreparingira ebyo ebintu ngamba kale n'amala n'agenda n'aŋŋamba ebirala tobikola just okirininge woofumbidde wokka era bw'atyo bwe yafuluma omukyala n'avaayo yali agaanidde mu kisenge najja nali n'akamala bwe nti okujja enkoko mu fridge nzitadde ku kimeeza n'aŋŋamba bireke bwe ntyo saamukaayanya nimbireka ye n'atandika okukola emirimu gye n'afumba caayi n'abimala n'abiteeka ku mmeeza boosi bwe yakomawo n'ambuuza kubanga yali akolera 3 hours n'akomawo n'ambuuza Alice gwobi preparinze nimugamba nedda ogenze sunata najja n'abikolako nze ningenda ninkola ebirala
Nangambe ate yekyanze nga atakyayagala kukola nze nensirika kati that day baali ne bbaawe mu ddiiro banywa caayi nagezaako okumunnyonnyola ensonga z'oyo omukyala kubanga yali mukyala mukulu yalinga myaka emeka kaaga aluwa naye yaleka eyo abazzukulu be n'ajja okukola n'omwami we yali mukyala mukulu ng'alina enakuye ku mutima kati boss omukyala bwe najja mu fumbiro yali supposed okunfukira caayi nywe naye namusanga mu mazzi g'akaaba neŋŋamba sijja kumutankuula aluwa yenna ono omukozi nange yali supposed okumpa caayi era namusanga mu fumbiro akaaba ni stoppinga neŋŋamba oba ngende nefukire caayi mu mutima gwange neŋŋamba nedda bosi bwe banansanga mu fumbiro omwo n'omuwala oyo bayinza okulowooza oba nze nina kyemukoze nenga sijja kuyingira bwentyo neŋŋamba bosi wange nsobola okwetabulira caayi nga batudde mu ddiiro bonna wansi ne bbaawe nambuuza sunantalo nimugaali mufumbira akaaba bosi sijja kusobola kuyingirayo nano you leave that girl she have many problems you leave her she's not good at all ekyo kyeyanziramu bosi bwatyo naŋŋamba genda oteeke caayiwo mu flaska ogende upstairs gye twali tusula bwentyo niteekamu caayi wange nenyambuka waggulu era yasigala mu fumbiro ng'akaaba saategeera byali bimukaabya bosi ne bagenda mu maaso nga bandagirira okukola emirimu kati enkeera waliwo kwaliwo pate ya muwala waabwe ng'amaze emisomo gy'obusiraamu last born waabwe bosi nandagirira wenina okukirininga wonna bw'atyo oyo omuwala yajja nansanga ku balikoni nga bwe tuli wano nga ndi mu kulongoosa balikoni najja n'alingiza wansi saategeera missoni ye naye nga tayogera bwe yamala okutunulayo n'amala n'agenda ku bibye bwentyo ninsigala nange nga nkirininga kati kwolwo olunaku lwennyini enkeera alyoka nsuuleyo kwaliwo emikolo gy'oyo omwana kati bosi naŋŋamba ojja kuba oyingiza abagenyi b'omuwala oyo omuwala waabwe era bwe batyo bwe bajjanga ku geeti ne banookinga nze nagendanga nembayingiza nembalagirira room emikolo gy'omuwala gye giri kati oyo omuwala era bwe yajja n'alingiza n'amala n'ayambuka upstairs tiyaddamu ye kulabikako yadde okukola omulimu n'ogumu yali mu ruumu ye saamanya kiki kye yali akola oba kiki kye yali apulaninze ku mutima gwe kati obudde bwe bwatuuka mu ssaawa 11 ez'okumakya ngamba mu kifo ky'okwebaka kangende ntandika emirimu gyange malirize neebaka emisana kubanga nakolanga emirimu gyange 6 hours zokka kuva lwe nali ŋŋenze sisuka ku ssaawa 6 mba maze emirimu gyange ngamba kanneebake kati bwentyo bwe najja nenyingira mu room omuwala namusanga atudde ku buliri bwe teyanyega wabula nga yeeyogeza yekka mpulira enjala ennuma kaŋŋende nno neki ebyokulya tayogera nange naye ng'abyogera ku lulwe n'abinona najja n'atuula ku buliri bwe bwentyo nange nimbanga yeebakiriza katono ngenda okulaba obudde bulinga obukya ninvaako ku buliri neebakako edakika nga 3 ninvaayo nfulume wabweru ku balikoni era waggulu we nali ntandikidde ogambe mwali musula mu room emu tusula mu room emu ennyumba eriko zonna flowers nga buli muntu asobola muwa room ye ffe twali tusula mu room emu era n'essimu etugatta eri emu bwe baba baagala ye oba nze eri emu naye ng'okusinga bwe baali bakubira nambuulira ekyokukola kati awo ninkola ki ninvaayo nintandika okulongoosa ku balikoni kwe natandikira bwentyo ku balikoni omukyalo oyo yajja nga babosi bange bo beebaka ssaawa kyenkana zigenda kuwera 12 nga beebaka nintandika okola ki okulongoosa omukyalo oyo yajja nantuukako saamufaako oba kiki ekyali kimuleese kubanga nali siyombye naye siina kyemukoze talina kyankoze bwe yantuukako
nze ndi bize nali nkutte ka mashini akafuuwamu enfuufu mu balikon bw'atyo yansitula omulundi gumu mu hips zange nampisaayo nga siina we nsobola yadde okwewanirira mu bbanga. Mu kugwa kwange we nagwa kwaliwo tiles wansi then ne swimming pool nene nnyo naye eri awo, naye Mukama n'annyamba nengwa ku tiles wansi. Era mu kugwa wansi omugongo gwayabikirawo ku sport ne gweyawulizaamu wakati. Bwe nkola bwe nti magumba gempulira gakola ki geekoona. Then n'okugulu ku ankle joint ne kwebikula bwe kuti kirini kyekuba eno. Kati nimbeera awo mu bulumi obw'amaanyi nga bwe mpita Yesu wange nnyamba, wendi simanyiiwo nnyamba, najja kukolerera baana bange. Bw'atyo omukyalo oyo mu bantu bonna boosi ye yali agalawo enzigi zonna nga tugenda okwebaka. N'olubaafuluma nga bagenze kukola bagala oluggi olufuluma n'oluggi olw'emmanju, ebisenge byonna baleka bigule. Naye ku olwo ekyenneebuuza, omukyalo oyo mukozi munnange ye yasooka okuntuukako we nali nga tanaba kuntuukako we nali ngudde ng'akyali ku upstairs we yansuula wennyini we nava. Yali alingiza ddala oba nfudde teyali alaba, naye nga Mukama yannyamba ninsobola okukola bwe ntyo ensingo yange. Nimugamba Sunanta, that was your mission. You wanted to kill me and I leave my children. Yanziramu kimu, don't call my name, call your boss. Awo nange bwe ntyo kwe nakoma ninsigala nga ndajjanira okwo kwaliko bibalicons ebipya. Nagezaako okwesika mu bulumi obw'ekitalo. Naye yakuse engeri gye yakusindika sikitegera because nze bw'ngamba nti wava ku 6th floor n'ogwa wansi siroza nti wantu kumpi nnyo ate ng'ebizimbe biwanvu. Buli muntu yenna kyewuunyisa basuubira okugwa wansi nga buli kitundu kigudde waakyo oba nga n'omutima gubuuseemu. Naye buli muntu yakyewuunya n'eddwaliro lye bantwalamu bagamba really Ugandans you have a powerful blood. Abazungu abaali banzijanjaba bakyewuunya nnyo okulaba nga eno waggulu saafuna buzibu bwonna. Okiraba kati awo omukozi bw'atyo bwe yamala okuntuukako wansi yajja ne bboto erimu amazzi galinga amazzi naye nga nsumulule andeetedde. Ku mutima gwange ne ngamba ono yansindisa okuva waggulu. Omutima agukyewo kundeetera obuzinganywe ne ngamba nedda obwo bulabika butwa. Alabye sifudde anzitire ddala ate obujulizi. Nze ninga nedda. Bw'atyo bwe yajja n'antuukako yafukamira mu maaso gange ng'omuntu ayeetonda nti Alice, please forgive me. Even me I'm leaving to our country. Yali akutte agenda okunywesa n'ayiwa wansi ku ttaka kubanga olwayogera nange nali nsabira mu mutima gwange yadde nali mu bulumi obw'ekitalo. Yayiwa wansi engeri gye byali biwunyamu era Mukama yandagirawo nti buno kirabika yali poison. Bwe ntyo nenkwata ku nnyindo nembanga akyusa omutwe naye nga ndi mu bulumi obw'ekitalo. Mugongo gwayabika naye saafulumya yadde kasaayi n'akamu mu bulamu bwange. Buli muntu yeewuunya. Bw'atyo omukyala n'abulawo. Naddawa Saategeera kubanga yandeka we nali ngudde. Ye nandekawo awantu wali wanene lubiri lulamba. Kati bwe ntyo mukulajjana kwange poliisi bano ba road police bano abakuuma ekkubo baabuuka ekikomera nga kiwanvu. bakuwulira ng'olajjana baawulira batya? Ndowooza ne bagamba kirabika bosi waamuna ate omuwala omukozi waamu. Bwe batyo ne babuuka ekikomera ne bagwa munda. Bwe bagwa munda ne banoonyereza wonna ndowooza nga tebanfuna ddoboozi gye lyali liva. Ne beetooloola wonna bwe batyo bwe beetooloola okutuuka ku swimming pool nga we nali ngudde kumpi ne swimming pool. Bwe bantuukako nga
ngezaako okubawa emikono bannyambe naye nga byenjogera tebabitegeera nabo tebategeera byange kati ngamba mukama gwomanyi ndi mu mikono gyo saawa eno abapoliisi ne bagezaako okukola signs nimbanga azitegeera nga bakwata ku kifuba kyabwe bwe basonga ne bantegeeza nti bo nga bo tebali supposed kunkwatako kubanga ekyo nagenda nkimanyi nti abasajja tibakkirizibwa kukwata ku bakyala kati abakyala mu dakiika 5 baali bamaze okujja na ambulance abapoliisi bwe bajja balina remote key ne beggulira ne bayingira munda mu gate bwe bayingira babbosi baffe kwe kutegeera naye ng'ebyo byonna byabeerawo mu kitundu kya ssaawa okuntuukako kati balibo bayingira mu ambulance basanga bamaze already okujja okunkwata muno balabe oba wonna mmenyese ne bansibamu ebyuma byabwe baali bagenda kunsitula banteeke ku katanda wansi balyoke banyingize mu ambulance awo babbosi bange we bafulumira balabe sikyasobola kubannyonnyola obulago obusaakadde ennyo olw'okuleekaana kuli n'obuvune bwe nali nfunye bwe batyo bo bye baayogeranga nali mbiwulira nga bangamba Alice sorry we are taking you to the international hospital bwe batyo ne banyingiza mu ambulance mu dakiika 5 baali bamaze okuntuusa mu Kingdom Hospital era bwe batyo bwe bantuusa nga mpulira buli bazungu abaali bajja nga boogera is she still alive bwe batyo kati bwe bantuusa ne banteeka ku kimeeza ne banneebasa ndaba abazungu bangi nnyo bonna banneetoolodde abali expert ku bitundu by'omubiri nga bonna banneetoolodde kati awo ne baŋŋamba nina okusayininga ate nga nali sisobola naye nga mpulira ne bankwata omukono ne nsobola okusayininga bwe namala okusayininga kusayininga omuntu gwe bagenda okulongoosa nina okusayininga in case singa wabeerawo obuzibu bwonna obweyongeddeko oba nfudde bajja kuba tebayina we batandikira kubanga nali siyina yadde kakaadi akanjogerako ku bulamu bwange awo bwentyo bwe namala okusayininga ne batandika okunkolako okugulu era nga mbalaba ekyuma kyekyateekamu ebyuma bino gye baali bantadde bo just baseetinga nga mbalaba ekyuma ne kitunga bwe baamala awo ne bankuba empiso zino ezeeno ku mugongo eno nga muno bwe bansibye ebintu byonna okwekebejja nti omutima oba guli mu right position buli kimu era bwe baamala ne banteeka mu kyuma kye nalaba ekyayina amannyo nga ga tractor naye nga ndi wakati neebase eno kireeta amannyo neeno amannyo ne ganyweza muno bwe muti wakati mu lubuto bwe kinkyusa bwe kiti naye nga amazima ebyenda byali bweru eno ku mugongo byali bweru bwe bankyusa bwe bati era mukama wa kisa nnyo ebyenda ebyo tebyasobolanga kubuukayo bigwe naye ng'ekyuma kinkyusa bukyusa nga ndowooza bapima engeri gyemenyeseemu oba ebyuma mita mmeka ezinangendamu be baali babimanyi bwe baamala okushetinga mashini yaabwe n'empiso ze nali nkubiddwa awo bwentyo kwe nakoma okutegeera saddamu kutegeera kyali kigenda mu maaso bwe bityo kyatambula atubuulira we yali mu ddwaliro n'ebiringa ebyo nsaba tugendeko omukuumulamu naye bwe tukomawo tugenda kweyongerayo atubuulire yava atya mu ddwaliro ab'eddwaliro bamugamba biki okutuuka okudda Uganda process yo yali etya yaabaffe babali bakama be bamusasula ku nsimbi oba tebamusasula katuumulamuko tavaako nanga abakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole era noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akato